Narukora wamune najja nasifu owa Wakiso district Zaji Makolo Kavuma. Assalamu alaikum. Allah atukumire pale eno ajiwe baraka ajiwa abantu balete ebirango radio yaffe tutumuke efuke amanyi mu nsi yonna kubange tusomere ekitabo kya Mungu ate somese emisomo emirungi naffe ne tubaako bye twogera nawe kenyini omuweereza Allah akuwe byosinga okwagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Makolo Kavuma bwato munange wagambye rozanno sisembyeko anyway ngina kwongerayo omulalo mbabiri tugenda ate mu maaso mukanywire wabula abasuubuzi nabaddeko ne mukwano gwange musuubuzi musajja asulirako wano Kenya wadda watyo mpola Edirisa nangamba rent ayina ne wagamba nze wano wagenda kunnema Yusufu wano wannemye Maria njagala kulaba nti munange naye wagala kunnema ate kyatayagala so mpola notuuka nyina akasente ke nawulidde ku mwala gye bazimbo ekyo sinabaka confirminga omanjagala nnyo ebintu ebiri confirmed but bino kino kugamba kiri mumbu million 5 ezo dukoye bazimbo omwezi $1,000,000 biri mumbu kuba abasubuzi bangambye gambi nabo babiwulira kuba bo kati babimanyi otusinga nti $1,000,000 ate tebakwata myezi 3 nedda bambi batandikira myezi 5 ze sente mmekezo gatta mu baba muganda wange baba kakati aho semba tugende mu programu eno mukadde wange kinobe wanji sabo nkulamusizaako nnyo. Amina. Tata wange Makolo nali namugamba NRM police station manyi Uganda police kimuddire mwakitegeere. Tata wange Makolo sagala kumukwata nno kubanga tereze kinobe olira Makolo angambye mbuno omuntu alina department gyalimu ne gyalinamu kati Makolo n'agamba yo wapibo alina obukugu bwayo. Tata Jona wa NRM alina obukugu bwayo nze ntambula ne police kujwa information oyina obukugu bwayo adi police nzaje ba information kakati Haji Makolo Kavuma nti wanupu era omulaba nti wanupu amanyiddwa n'olwo NRM naye amanyiddwa ne NRM emumanyi kati gwe mu police okolamu ngani nze mu police na mundi wa minister mundi wa ICC ba information otenede ekizape esooka ekiro kyatose olunaku lwajjo nabadde mu katwe olunaku lwajjo ezadisaawa nga mukaaga ez'ekiro nenfuna information y'ebijambiya ne bazze era dipisi mubangizi ne mukubira essimu yakutoka abantu bana nze mbeera mu kirudi nkumanyi bulungi dipisi mubangizi awekate mwami mupya yakozesa sipiidi ya mangu lwamukubidde essimu pa wamu n'abantu beekatwe ne bakwata abantu bana ab'ebijambiya wekatwe kati n'ekira tata wange Makolo kyagambye awo empigi wamu nina dipisi Rogers era ogenda mu nsangi abantu bagamba kaleekaleko ebijambiya bikoze eki bikendedde era dipisi Rogers n'omuwala we yajjawo Kazungu Betty yabagamba ebijambiya bikoze eki bikendedde era n'abantu bakuba essimu ne bagamba mu CRO tugwebaza security gye mutuwadde ensangi nnungi kaleekaleko era ensangi security Rogers agikoze bulungi nnyo sabasikirizaako ku mawulire obadde ompaaki nedda madde njoka ku Makolo Kavuma mbu NRM iyo Uganda police eriyo mu seconds ntono amwene ge ŋŋenda okuwa nabadde nva kulaba nga gandigo nfuufu awo ku polisi y'e Bulenga nenjija mu mpola kati nensanga amawulire gano bamaze ebbanga 2 ne bagoogerako waliwo essomero eriri mu Kafunda awo beneekolera jange babeerawo ebulaga era basangwa mu Nakabugo waliwo amwana asoma ali mu myaka 10 omwana oyo bwe wabadde anyuka avudde ku ssomero beneekolera jange namuyigiriza ensonga z'obufumbo era mwana wa myaka 10 kati abadde muwala ye wangi oyo omuwala gwe bayigiriza abadde muwala abadde muwala nayigiriza omwaka 10 malaya omwana asoma namwe emitwalo 2 buli lunaku omwana wa myaka 10 awo mu Kafunda ebulaga naye polisi y'okumwenda yekola ki yemuyina era mbadde nje kusaba abazadde mwenna
mukuma abaana bammwe abalenzi mukuma abaana ab'obuwala mubasuuliridde omwana myaka 10 watandika osongeza obufumu n'afika endolo ebiri ewaka nzikiriza neebazeeko omwami Najja Nasiifu LC5 Wakiso District entebe yajagala nnyo tansebere nkayonza ekasero 11 omujeje wa Police State naye Makolo akyusa olwo tujja mukwata Police State yo ibanga akoze eki polisi dirindawa tujja mukwata era nja kuloba police munonyerezeeko bannange munnyumira eyampa omulimu guno yakola kakati twolekedde ntandikira Tanzania oba Yusufu wangi sooka oddemu oteekeyo kali waliwo akantu waliwo k'otandika nako mawulire ku mawulire ebyafaayo all day long okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo yo bwino Munamasaka Yusufu Muhammad Kinobe this your boy Umuzirandiga yewunyisa ayabas Tanzania TZ Samia Hassan Suluhu bafaanaganamu anti obyange bitandikirawo bafaanaganamu ampuliriza n'ekiri Cameroon Pobia bamugamba wallahi tojja kutufuga emyaka 92 sebo wakatuka nkabulaana oyina emyaka 92 mu Cameroon sebo Pobia oyagala ateera otongere eddala emyaka paka 2-3 onaba oyina emikataata tubiganye Cameroon babatta Pobia era nategeddeko nakulwajja nti obulwadde obw'ekikadde bw'omanyi omukadde taggwebwako eva abalunnuma abamusi bonna mujja kunyigira wano abakadde ng'ate nange nnyina mukadde wange kati muganda wange mawale Masaka mu nnyendo muwulirize kino mu Cameroon babawamba babateeka mu zidrone babasiba babatulugunya babagamba lwaki muwakanya ebyokulonda ebivudde mu kakiiko k'ebyokulonda opposition bamuguddeko emisango okukoma mu bantu omuliro okwekalakaasa abatagenze mugwa butujjo kulya mu nsi yerukwe abatagenzeeyo Samia Hassan Suluhu mu Tanzania bali mu bululu in fact balonda ebitundu ebimu bamazidde okulaba nti ate munnange abalonda ku mitendera egy'enjawulo wabula bannansi ba Tanzania bamugambye Tanzania ebadde esirise Tanzania ali ku Pale FM muganda wange mpuliriza ebadde esirise kaakati ekiri mu Tanzania walengera ekyabadde Kenya walengera Generation Z yabadde Kenya muganda wange ali ku Pale FM atakitegedde kwata essimu kubira William Ruto president wa Kenya ajja kubuulira ekyabaddeyo kyekiri ampuliriza mu Tanzania kyekiri mu Tanzania abantu bekalakasa bagamba togenda kutufuga Magufuli yali musajja wa boye bagamba yali musajja wa amaanyi nnyo kakati otuzize emabega economy ekendedde Samia Hassan Suluhu mama otukutte bubi todda yesimbyewo abamulonda balonda era ensonda ziraga nti ono mu byokulonda ebigenda okuvaamu ayinza okukatwala kino kiwayiriza abamu ku bajjeno bano wembadde njagala ennyo bajjeno omu Jenerali Mulamba tusuubira ku kibayita ku kimanyi COUP ku kimanyi lwaki bakisoma ku kakiri kityo nakisomanga kuupu naye oba okuwamba tusuubira okuwamba abakugu babitunuulidde
mpuliriza munda mu ggwanga erya Tanzania era nga Captain Tesha ali mu kulaba nti kigambibwa nti ayita abatanzania abasinga bagende bekalakasi basobole okulaba nti ate nomunange bawamba era kigambibwa nti no Captain Tesha mukwano nnyo gwa Ibrahim Traore owa Burkina Faso eyawamba obuwambi ate nga naye munnamagye olaba ebikwatagana omutoja amanyi enkuba gyetonya kakati bawedde era ono kapiteeni agamba tajja kulengera gwanga lye nga ligwa ku ttaka ng'atunula tagenda kulaba nti ate nno munnange abikkiriza bannatanzania nabo nno bakambwe naturally omutanzania mukambwe nasomako n'omutanzania okulufuka era kwekunkwata ne bantwala ekakiri ku amma nga tulwana n'omutanzania ng'ennwana yalwanyisa kampasi yanfumita n'epeni abanaasangako ne mundabako njabalaga ekibatu kyange ekya left kino no maama abadde takimanyi yanfumita peni wakati mu kibatu peni neeyingira mutanzania ate laba wengende ekakiri ku amma n'ensangayo ate omusumaali nalaba ennaku kakati muganda wange ali ku Pal FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo abo bakambwe naturale nabo balina obusungu we kasita zivaako abatanzania kakati bagamba ekimala todda story kanjiveeko kati agamba maama kakati nzikiriza muganda wange ali ku Pal FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo olunaku lw'ejjo tukimaze TZ balonze batandise okulaba nti munnange balonda kakati tugenze nzikiriza tutambule mpola tugende kampuliza munda mu ggwanga erya Venezuela nkuwe ku update yasobola okulaba nti ate munnange zenjijeeyo mpola Maduro Nicolas ayimidde okulaba nti munnange akalaatira agamba nti nze eggwanga erya America ali ku Pal FM America siyina kyenkutyako sikutyangako uliriza okwekalimbiza kakamuje kawanisa amagulu kakalimbi siyina kyenkutyako America sirikutya era sikutya president wa ggwanga lya Venezuela wakati mu bunkenke obw'amaanyi ennyo obuli mu Venezuela nga America bamazidde okulaba nti bakkiriza bagamba omusajja bajenerali ampuliza bavunanyizibwa ku ntalo z'ebweru bagende balumbe okwalikweketa omunda mu ggwanga lya Venezuela bajjeko Maduro Nicolas balina owaabwe gwe baagala that is America nkusomese America ogitegere paka ddi America bali mu kuteekawo bakulembeze abo banaabawulira mpola bulijjo olengera gye balwana baagala kuleeta pulezidenti waabwe bateekeko omukulembeze owaabwe kakati mu Venezuela Maduro alabika wamputu Maduro ampuliza takyabawulira Maduro bagamba mukole kye mwagala kyonna nange sigenda kulaba nti nteeka ebikola wansi tugenda kubakuba nagambye olunaku lwajjo nti omusajja omurasha Putin Vladimir president wa ggwanga lya Russia akwata ebyokulwanyisa abiwa omusajja gwe bayita Maduro Nicolas amutegeeza mugamba mbikuwadde twalengedde ekiva munda mu ggwanga erya Iran twaliko munyonyo mu meeting ya NAM mukijjukira betwali nabo nalengera prime minister namukugamba minister w'ensonga z'ebweru nalengera Ragache owa Iran nenengera ne minister w'ensonga z'ebweru ow'eggwanga lya Venezuela nga beekutte mu kibatu beesuubiza yakituukiriza kino amutegeeza amugamba ati ebyokulwanyisa bino byonna mbikugamba ebyokulwanyisa bino byonna byenkugamba abasajja babikutte babitwala munda mu ggwanga erya Venezuela
kakati ampuliriza embeera eryawo ya bunkenke embeera munnange ya bunkenke munda mu ggwanga erya Venezuela zikiza munnange ali ku Pal FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo tugende mpola mpola nkutwaleko ate wano ew'omusajja Putin Vladimir akyasuza Amerika nga teyeebase asuza aba Europe ampuliza nga bakukunadde nga bagamba omusajja asobola otujjawo n'atukuba nabadde nnengera ku kyokulwanyisa omusajja kye yajjeeko engalo Putin era agamba nagezeserezza ddala doomsday torpedo ogimanyi torpedo Allah genda obuuza ekyatuuka ku basajja ab'e Saudi Arabia genda obuuza ab'e Dubai this torpedo is designed to wipe out coastal cities with radioactive tsunamis. Hey, mama. Eno torpedo omulimo gwayo. Wala omanyi tsunami. Obandoza kyojja okutegeera obulungi. Abasajja last time nakugamba nti Iran yakola ebire. Babirina mu kolero. Bakola ebire. Abali mu Middle East musobola okujulira mu bannaswifu bafadi nkimanyi kwemuli ku YouTube. Bakola ebire Dubai yakola ebire nga tebalina mu nkuba ne bagenda mukolero ne bakola ebire ne babidonika mu bbanga ne bitonyesa enkuba ne bayisa bubi nnyo. Fadi Lubuka yangamba ali mu Saudi Arabia yangamba nti juzi bakola ebire ab'e Saudi enkuba n'etonya bulungi ng'omusana gubatta. Kati kyefaanaanyiriza kino Iran yakola nayo ebire kyakulwanyisa n'ebiteeka mu kkolero ejja kubita nga bwe baata akawuka ka COVID ejja kubita bigende munda mu ggwanga erya Isirayiri yagamba bino bya Isirayiri yokka bigende munda mu ggwanga erya Isirayiri abantu balowooza enkuba etonnya enkuba egenda kukwata kutonnya kumbe mu biro amazzi agagenda okuta gajjiramu amafuta aga amafuta gookya buli enkuba ekukuba buli tonde likoonako. What are you? Genda mu Russia. Putin Vladimir yakubako abasajja be Ukraine yaddira ennyonyi n'agissaamu amazzi. Kati aga amazzi buli tonde lyakugwangako okalabukazi. Putin bamala mugambako n'abizayo mu kkolero. That is Putin. Yaleese ekirala. Wallahi yaleese ekirala. Eno torpedo agikwata n'agita. Eno yo eya Putin eya Russia eva mu bbanga n'etonya n'ekutta. Eya Putin kijja kisiguukulula mu ttaka tekireka kantu mu ttaka. Walabeka amazzi mu mwala ng'enkuba ekedde naye ng'amazzi gadduka sipiidi kati kitwale nti mpewo ejja esiguukulula. Oyo ye mu Russia. Oyo ye Russia ye Vladimir Putin ali ku Pal FM abagamba nakyo maze okulaba nti njigezesa era okujjawo ekibuga okubasindikira tsunami omukole inza okubasindikira tsunami omukole nga mukoze bukozi sikiinaamu ddakiika munkwate empola basajja mmwe aba Europe munkwate empola mungende bulungi temujja bannange kunsobola nze Putin nze mbyogedde kakati gwe kirumye ajja nnumbe nsobola okubakuba mbasindikira busindizi tsunami ate ono talimba lwakuba mundiwala nandimubalazeeko bannange oba nkulagire woba omusanga ojja genda ku YouTube ya Palo nja kwogera ne Nasifu ayina engeri yajjo kikolamu tulabe oba mukifuna mpolampola olunaku olw'enkya inshallah abatereyo kifaananyi aba YouTube abatereyo munnange ekifaananyi. Russia zino story zonna nnyina okuzikuwa yagalagaana. Gendako mu Iran afulumizza ennyonyi naye endala naye
bano abasajja lwaki bagezesa nnyo these days? North Korea egezesa, China egezesa, Russia kumpi every after 2 days egezesa, Iran eri mu kugezesa. What's going on banange? Abasajja bakoze ennyonyi cargo aircraft, kuliko ennwanyi n'esitula ebyamaguzi eza cargo, bazikoledde ampuliza munda mu ggwanga erya Iran, era bagamba tugenda gyongera ku cargo y'abasajja y'omunda mu ggwanga lyaffe ery'aba Iran ampuliza weeto weetegeeza. Bano abasajja bagesa byakulwanyisa. Wuliriza Saudi yo kyekola. Abasajja bagesa byakulwanyisa. Wuliriza Saudi yo kyekola. Tonagamba munnange ebyange bya source. Israeli defense minister, defense company control, bano bakwasibwa omulimu gw'okumanufacturinga gw'okukola ebyempuliziganya, ebyobukesi, ebyokukuba zi mission, ebyo bikampani bikola ebyuma ebyo. Israeli ekutteka ekkolero lino erikola ku byempuliziganya, obukesi, okulondoola, okulemerako, okubeerako, bagitadde mu UAE. Saudi yakyeganye, ekigambibwa nti Saudi yakigaana. Kati bagitadde mu UAE, United Arab Emirates, yewali ekkolero erya surveillance, intelligence and targeting missions. Twagala kola operation tujibalire mu UAE. Tunakikola kutya mugande wange ali ku Pale FM. Abasajja bali mukola bati munange bakola ebyo, wabula waliwo abamulabudde. Banne bamulabudde, bamugambye ebikole naye nga bijja kuyamba aba Europe. Temugeza ne muketta abasajja aba Middle East. Omuyirani munange yakanudde ku ddoboozi. Omuyirani yakanudde ku ddoboozi. Kakati ali ku Pale FM, ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo. Nzikiriza tugenda fundikirira munda mu ggwanga erya Isirayiri ne Palestine. Wakati nsooka enkuba bannaffe abatawaka travel, Sheikh Mayambala ng'akutegeeza akugamba atunaba kulaba nti munange okola umura oba hijja, genda munange obeekwate. Abatawaka travel bajja kutwala e Makka ne Madina. Mukubire ku ssimu 0701 94 10 01. Kakati nali ku Pale FM, genda okole wumula. Genda mbanafa batawaka travel bali ku magoba akeedi. Genda munango okole nabo wumula ne hijja mpola mu ngeri emu oba endala. Wakati nga njolekera okulaba nti munange ngendako munda mu ggwanga erya Palestine ne ggwanga erya Isirayiri. Abasajja abawukanye mu ndagaano abagamba nti embeera ampuliza, abagamba nti embeera kaka tubijjeewo naffe. Isirayiri egamba tubijjeemu. Kankutegeezi banno aba Royal Healers bakugamba nti mazibba mutawanyizibwa alusa zikulumidde ebbanga ddene musajja wattu. Bambi zikulumidde ebbanga ddene. Oyina byotalya, bagana ebijanjaalo, ebinyeebwa, enkoko babikugaana. Genda ogula amajani ge bayitaaga azima. Toddamu kaba alusaz nga tonnanywa ku azima. Gwalina prostate, abaami prostate abatawaanya, genda ogula amajani ge bayitaaga azima. Gagogola emisuwa gyonna. Mpozi ng'oyagala kuteekamu akapiira. Genda ogula ekibayita amajani ga azima. Kati gwe omwami wuliriza. Balesi kye bayita Royal Honey mubisi. Onuuna bunuunyi mubisi gwennyini. Bagamba gw'abasajja. Mwe bansindika njake temuddamu tukaabirira. Mubisi ampuliza onuuna munuune. Wezanyiikirizaako. Onywedde ebidagala bigaanye. Buli kyonywedde kiganye mitwalo 5 meka. Beera yisi ddala. Genda bakuwe kye bayita Royal Honey mubisi. Teeka ku mugaati, saako mu caayi, nuuna. Teeka mu motoka yo, samo drop, sa ku boda yo, teeka mu nsawo yo. Bw'onuunako bunuunyi munnange ebisigadde onaŋŋamba. Genda bakuwe eddagala eyo. N'endwadde endala mpuliza nnyingi nnyo. Bali wano ku Namirembe Road, Mafuta ga Rubies, Kazimbe ka Volcano Bus Park, duuka namba 314. Kwata munange namba y'essimu bagamba nti ku WhatsApp kweri bakola mpuliza ne delivery 074
96 14 09 0749961409 bebanafe aba Royal Healers tolekedde ampuliza ali ku Palo FM muganda wange ali ku Palo FM tugenzeeko munda mu ggwanga erya Palestine ne mbasajja aba Israeli omusajja Netanyahu Benjamin ategeeza agamba nti nedda nefudde nekyanze era bino byonna mbikugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amaze okutowa order abagambye you launch powerful strikes in Gaza immediately mukikole mu bwangu ddala mugende mukube mugende mutte mujjewo musaanyeewo abe Gaza bino byonna mbikugamba oliriza Israeli esse Abapalestine mu Gaza mu ssaawa 24 yakatta 10 bino byonna nabikugamba nti eno ceasefire eno ddiiru yakimpatiira eno ddiiru ya ceasefire yakimpatiira eno ddiiru ampuliza yakimpatiira Black Bushenyi kakati nno abalagidde bagambye mugende mubakube mugende mubatte kikuza ku kya Trump nga yakajjawo yagamba tugale emiryango twokye buli azze mu Gaza waliwo possibility okusobola bano abasajja okukwata kibakwata ne bookya buli muntu yenna ali mu Gaza nga amawanga ga Middle East gonna galaba aga Saudi ng'erengera UAE erengera Jordan ng'erengera Turkey ng'erengera Egypt ng'erengera lwaki sikoma wano netukwatagana enkya Mukama Katonda waba yagadde Mukama Katonda wanaaba yagadde insha Allah tujja tandika olunaku olw'enkya